okumanya Keko olina omutima omubi. You signed deals, you entered offices, you signed endorsements, you met the most influential artists, you made collabos with the top artists, in and out of Uganda. No signing and no record labels. Couldn't you hold Shiba's hand? No yingira office munaye. Couldn't you? Olaba Sami yamuwuliriza namuwandikira oluyimba. Sami ono exiwe. Naye gwe wakwata si mazima at that time Keko was the it girl. Owulira? Nga Keko ayogera abantu bonna ne basirika. Yenza abuuza. You could not even do a song with her. Kati otugamba ki? Kale Senga mwakola oluyimba. Why are you talking about Shiba? Even nayo tumite bakola na luyimba bonna. Why are you talking about Shiba? Inga at that time waliya abantu nga basizamani abayimba naye. Yes. Ngate ne basizamani nabo bali beyiya. Akitegere. Sizamani oba Daxi ani yayimba ne Shiba. Sizamani ne Katero bonna bayimba naye. Hey! You could not even do a song with her. You couldn't. Wakolanga mukuba amajanjalo no mukubanga empi nengumi no kumuyigiriza emize emibi ate Keko twizo ate Keko twagala banange ani minister of integrity Uganda tebawera ebisiyaga babiwera twagala minister ali in charge of bananga ani eyawere ebisiyaga yenza abuuza twasudde obusiyazi eyawadyeko obujulizi tubasaba tutwalire mumukoleko ng'obuyinza bwe bukola ki anti obuzibu Senga bakole parliament yakola ensobi etteeka abasiyazi be baali wandiika kati likola nga ffe abasiyazi be twaliyagala likole iye nekyo kyogedde ebintu bye Uganda mukama bwosoka iye minisita kyakwasisa empitaka Minister of integrity nsaba mu butuulo minisita kyoyo bannange ani yaddirira gwe lukodo zuukuka webaka biki lukodo komawo kwa sempisa twagala Uganda police owulira ekwate Keko annyonnyole nga bwe yeebaka ku mukazi munne Shiba okumala emyaka 2 Nakiba bannange nkiddamu abasiyazi mulekerawo okunomalizinga obusiyazi sebo gwe n'otuula n'okyenyumiriza namu mbunazina Shiba okumala emyaka